twebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala nenebaza nnyo 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 mukulu Mpuuga taata nfukamidde ku maviivi gange nkiwa obadde ojja otulambula ng'ondaba mu ddwaliro era nze mbadde ku mulwadde nga mujjanjaba paka Allah bwasazeewo. Taata nkwebaza weebale nnyo weebalire ddala nenebaza Parliament yonna okutubeererawo okujjanjaba omwami waffe. Naye era neebaza bannakawempe bonna abaafuula omwami wange kyonna kyali leero okuva emabega ng'akyakuba essimu ku rediyo yeeyitanga MP2B naye mbeebaza kuba yali MP2B agenza okufa mu butuufu afuuse MP. Mwebale kumwesiga okuva ku kisanja kye mwamuwa eky'obwa kansala paka waafiiridde nga mumutuusizza ku kitiibwa kyafiiriddeko. Mwebale kubeerawo bannayuganda mwenna, mwebale abaamulwanirira mu kkomera, mwebale Saala ze mwasaddaaka ku lulwe naye Allah waato mbwe yagera. Tusaba gavumenti etukwatizeeko ku lw'abato be tusigaza. Amazima gali nti embeera tetumanyi weegenda kutambula. Nsaba gavumenti Speaker Parliament olw'obuto bwa Ssejjirinya n'emyaka emito gy'afiiriddemu, tusaba mutukwasizeeko ku baana. Era nsaba chairman wa party Mwami Kyagulanyi naye atunuulire ku bazzukulu be mutabanyi we baalese. Kuba bw'otunuulira maama mulwadde, maama Ssejjirinya y'abadde amubeererawo mu buli mbeera yonna. Abaana ba Ssejjirinya balina okuyambibwa naye ate mukadde era nga bwe mulaba bw'abadde ng'alaajana buli mbeera, bato omwana wange bayambe kino omwana wange nga asakira bazzukulu. Nenvumirira effujjo eryatukoleddwako abavubuka ba Nuupu abaatuwambidde mu nju nga tebatukkiriza kwegazanyiza ku mulambo gwaffe, omulambo ne baguteeka mu mikono gyabwe. Ekyo nkivumirira. Nvumirira abavubuka abo era abaatuyimiriza nga tuva ku muzikiti n'emmotoka yaffe ne bagikuba ng'ate ne mayiti mweri. Nze mbadde nsaba lyeyo embeera si gye bandibadde batwalizaamu omuntu naddala nga afunye obuzibu. Nze omu eyajja wanyu ne tukwatagana ne security olw'obufunda bw'ekifo ne tugenda ku ttaka lyaffe ku kisaawe ne tukola bulungi ne tugamba wano tugenda kusula obusuzi ssaawa 3 bwe ziwera tulina okugenda ffenna okubeera nga tubeera wali awali omulambo awali we twategese abakungubazi bonna we bagenda okubeera. Kyokka kyatwewuunyisizza ng'ate baba Nuupu bo wano we batuzingirizza. Ssejjirinya Muhammad abadde mukulu wange naye ku mbeera eyabaddewo eggulo, amazima ga Katonda mu ggulu ffenna yatumazeemu amaanyi kuba ekibiina kyabaddemu tetugaanye n'abadde balina obulumi eriye babadde bamwagala naye effujjo lye baakoze lyasusse nnyo eri omulamuzi. Kuba twabadde tumanyi timunnaye tugenda kuziika omuntu waffe engeri gyabadde member of Parliament nga tumanyi tugenda muziika n'ebitiibwa bye byonna, naye ku ffujjo eryakoleddwa wano ewaffe butuufu lyatumazeemu amaanyi ng'oyinza okugamba nti Ssejjirinya oba alinga muntu wa bulijjo kubanga ate ekibiina kyo kyennyini ate kyabadde alimu kyatumazeemu amaanyi. Ekyamazima tekyatusanyusizza kubanga omuntu bw'afa
mwenna mufuuka ekintu kimu kubanga biri bya bufuzi mwe mumanyi biki bimiguwa gyammwe mwe mumanyi ng'omuntu mulamu naye omuntu bw'afa agatta abantu bonna temusobola ate kutayiza mbu ate gundi tujja kukwatagana gundi nti ate gundi azze ate gundi era effujjo terinyuma ku muntu aba afudde. Omuntu bw'afa mulina kukwatagana bukwataganyi na kumuwerekera mu mirembe Mukama n'amuwa ekiwummulo eky'emirembe okusinga ate okukola obukozi effujjo tewali yasanyusa. Ne bambi naye yabadde ng'ali mu buwambe batuuse omuteekako force n'amugamba tovaawo tuulaawo. Ne tuwulira ng'amaanyi aga Katonda mugulu gatuweddemu ne tugamba n'ewaka no batandise otufugirawo kugamba teri muntu yawulidde essanyu n'omu. And I wish to take this opportunity to address the whole world and everyone in the constituency and everywhere. I've been there during the time of jail, running up and down. So I wish to take this opportunity to address to you that he left a big role for me to handle, especially on the side of politics. And I wish to inform you today that I have a feeling, a great feeling of taking up his position in the Kawempe North constituency. I beg everyone that has been supporting him in his favor to favor me. I think I'm suitable for his position because I've been there all lives he used to make. I would be the person behind his camera, holding the camera. So I learned most of the skills and what to do. I got a lot of advice